siri sure nti nze ngenda okukyusa ensi naye ndi sure nti nsobola okukuma akaliro akagenda okukyusa ensi ke kakaliro ke tuli mu kukuma ke kakaliro ke tuli mu kuwujja. So njagala okubasaba nate mwe abali wano n'abo abatulaba eyo baganda bange mwenyigire mu bukulembeze muletewo energy ey'enkyukakyuka. Atwejja kufa. So njagala okubasaba mwenyigire mu bukulembeze buno muwagire abantu abakkiririza mu nkyukakyuka. Ate enkyukakyuka sijja si kigambo nakyo kankibanyonyole. Enkyukakyuka kwe kukyusa omuvubuka oyo, kwe kukyusa enfuna yo, kwe kukyusa ebiseera byo eby'omu maaso, kwe kukyusa ebirooto byo. Bannange bisoboka bino ebintu bisoboka. Ate tebigenda kubeerawo nga byamagero, tebigwa bugwi. Wabula kye tukola olwaleero, kye tulowooza olwaleero kye kigenda okusalawo we tunaaba enkya. N'abo abatulabirako kye banaabala balowooza enkya. Abavubuka gye buvuddeko nali njogera nga ndi footpoto. Ne mbagamba emboozi gye mulina okuba nga munyumya si ya Arsenal ne Man U abalala banfuna bubi. Njagala nnyo ebyemizannyo era nyambadde bwe nti kuba bwe nva wano ngenda ku mupiira somewhere. Naye njagala mumanye baganda bange nti gwe okusamba omupiira n'ogufunamu omupiira ogwo okufuuka bizinesi ne gukyusa obulamu bwo ne batalanta esobola okukyusa eggwanga nga ebyobukulembeze biteredde. N'olw'ensonga eyo ekintu ekisinga obukulu obulamu bwo kwe kutereeza engeri gy'okulemberwamu n'ebyobugagga by'ensi ebirina okutereeza engeri gye bikwatibwamu. Ebyo byonna bibeerawo bisoboka nga mwenyigidde mu bukulembeze. So njagala basaba baganda bange abavubuka yemmwe essuubi ffe tutandise okukaddiwa. Bakadde baffe bano mubalaba baagala nnyo batuuka okuva mu nsi nga bali comfortable nga bamanyi nti abaana baabwe tebagenda kubeera baddu nga bo bwe babadde. Emyaka 4 egiyise gibasaze bakadde baffe bano. Naye mmwe mukyaliwo mukulemberwa abantu abali mu myaka 8 n'omusobyo. Bino tetugenda kusaba busabi biveewo. Mwalabye Moses Ali n'abalala mwe abavubuka bwe muba temwesoboddeyo ne mugamba si mubigambo naye ne mubikolwa nti ensi yaffe era ffe tulese alternative ekyusa omulama gw'ensi, ekyusa olugendo lw'ensi, ekyusa trajectory y'ensi etuukewa gye twagala okgenda. Obuvunaanyizibwa bwammwe era ekyo kigenda kubaawo nga mwenyigidde mu bukulembeze. Get involved. Ate mukifuule fashionable ng'oyo wakabi oyo alina style yoyo ebyamagezi byebyo ebikwata ku nsi yo. Make leadership the new fashion. Get involved at every level. Ate mutandikire wansi kubanga babanga baku agency out wano ku ntandikwa eyo waggulu bagenda kusalawo bye baagala. Ekirala baganda bange ebiseera byammwe eby'omu maaso tebiina muwendo gw'osobola bissaako. Nkirabe nnyo nti abavubuka bakozesezza nnyo ssente okubabuzaabuza ne babagula. Naye tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gatereere oba amakubo gatereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa emirimu girabike. Wabula gwe osobola okubitereeza nga wenyigidde mu bukulembeze. So olunaku lwaleero nga tulwana ekyaddondo n'okwetooloola eggwanga lyonna lyonna, njagala nange okwongerayo obubaka bwa bannange bwe bali mu kuwa ku ssaawa eno y'emu okwetooloola eggwanga lyonna nti abavubuka muveeyo mwenyigire mu bukulembeze. Buno bukiiko bonna bonna mubwesimbeko ate muwagire bannammwe muwangule at every level. Protest vote etandika kati. Baganda bange tuli mu kuzimba gavumenti, kino si Kyagulanyi yekka. Twagala nakyemalira bwe tuba tumugjawo tujjeyo ne system ye yonna yonna envundu. Tubeera tuyimba oluyimba nti olutalo nga luwedde tulyambala engule. Then tumayiza nga tugamba tulizimba Uganda empya.
So okujjako Museveni si bwe buwanguzi bwokka, a step ejja kubeesooka. Then tujja kuba tetubakanye n'eddimu ery'amaanyi ery'okutereeza eggwanga lyaffe nga naawe n'oli alina okwenyigiramu. Ekyo tukitandika kati. Tetugenda kitandika luli nga tujjeko nakyemalira. Tukitandika kati. Tuzimba gavumenti yaffe kati. Tuzimba gavumenti mpya kati. Mutandika okwerabanga abakulembeze. Nze mbalabanga abakulembeze mummwe mwendaba ba minisita, mummwe mwendaba ba ambassador, mummwe mwendaba ba permanent secretary, mummwe. So buli woba ng'ogenze mu bukulembeze weerabe nga gavumenti empya etambulira ku ggwe. Weerabe ng'essubi ly'eggwanga lyonna eritambulira ku ggwe. Njagala okuva waggulu nga mbeebaza olw'okujjumbira omulamwa guno. Banne temusaba amasannyalaze, yemmwe masannyalaze. Kubanga ze gwe mulinamu essuubi, ate nange essuubi lindi mu ki? Mummwe. Barack Obama yatugamba, I am not telling you to believe in my ability to change things, but I'm telling you to believe in yours. So saagala mukkirize mu busobozi bwa Kyagulanyi okukyusa embeera, njagala okkirize mu busobozi bwo. Bwenzikiririzaamu gwe nawe nokkiririzaamu nze ekitegeeza ffenna tukola ki? Twekkiririzaamu. Mujja kyegendereza nti emyaka gino gyonna Mwami Museveni gyafuze ebyokulonda by'abavubuka oba obukiiko bw'abavubuka twalowooza ebyo bya NRM. Era nga n'okulonda kw'abavubuka bikutuuka bagamba ebyo bya NRM. Kati Museveni awo waayise ng'akozesa aba RDCs n'abantu abo bakozesa okumakinga sure babasembeza wala nnyo. Naye ng'obukiiko bw'abavubuka by'entandikwa y'obukulembeze bwammwe. Baganda bange kankozese omukisa guno, mumuleke bw'aba atudde bulungi, temudiverting attention. Njagala buli kigambo kye njogera bano abavubuka bakiwulirize ate bakigambe ne bannaabwe. Bannange kye tuliko bino si byakulondamu nti tulonda omuntu tumusindike naye alyeko, naye afune ku bwami, naye afune ku bukungu. No, tuli mu kuzimba gavumenti, tuli mu kuzimba bukulembeze. Bwe navaayo ne neesimbayo okuba MP tebyali byakufuuka MP ndi nange bampiteko honorable nange nsibe ku ttaayi. No, twali tugezaako to spark a generation. Twali tugezaako kuma kaliro, akaliro ako kakwate ng'oluyiira. Mu abavubuka abali wano mwagala nnyo hip hop, bangi mwagala nnyo Tupac. Tupac ndowooza ye muniga akyasinze mu generation zonna. Ne Tupac yabagamba, I am not sure that I can change the world, but I am sure that I can spark the brain that will change the world. Nabibagamba nga tuli mu campaign nali mbitegeeza era mbidiŋŋana nga mbitegeeza nti bwe tuba tukyali balamu, nze bwe mba nga nkyali mulamu, tulina okutuuka gye twagala okutuuka. Tulina okukyusa ensi yaffe. Kaakano basebo ne bannyabo nga bwe ngambye tulina special interest groups nyingi nnyo, naye ebigambo byange oba obubaka bwange obwaliro njagala bufokasinga ku bavubuka. Abavubuka mwe abali wano ekiteezi ekyaddondo mu Wakiso, naye n'abo abatulaba ku mitimbagano okwetoolola eggwanga lyonna n'ensi yonna, bannayuganda abo abatali mu Uganda. Abavubuka njagala okubajjukiza ebigambo bino tebyali byange wabula byali bya muwandiisi omu gwe bayita France Fanon. Yagamba every generation must discover its mission and then choose to either betray that mission or pursue that mission. Mu Luganda nti buli mujiji buli mulembe Honorable Mwanda tewebonyabonya n'umbrella. Abaganda bagamba ati enkuba talya bwami. Buli mujiji gwina okuzuula okuyitibwa kwagwo oba omulamwa gwagwo. Kati ogwo omujiji gusalewo oba gulyamu omulamwa ogwo olukwe, oba gupasuwinga omulamwa ogwo, oba gunoonyereza oba gugoberera omulamwa ogwo ne gukutuukiriza.
baganda bange mwena naddala mmwe abavubuka siina kubuusabuusa mutima gwange nti abavubuka b'omulembe guno mumanyi omulamwa gwammwe mumanyi okuyitibwa kwammwe siina kubuusabuusa nti bano bakadde baffe mumanyi kye babeetaaza ekyo mukimanyi kati eyo step twagivaako nti abavubuka b'omulembe guno mumanyi kozi yammwe mumanyi missoni yammwe step eddako yemmwe okusalawo missoni eyo mugenda giryamu olukwe oba mugenda gigoberera mugituukirize. Tumaze ebbanga ddene nga tukunga abavubuka lwaki ebigambo byange mbisimbye ku bavubuka kubanga abavubuka yemmwe eggwanga Africa continent nvubuka n'okusingira ddala Uganda ebitundu 85 ku population ya Uganda bwe tuba milioni 49 ebitundu 85 muli wansi wa myaka 35 bavubuka eno nsi yammwe tuvola batubeesibako kubanga mmwe ssuubi waliwo ensonga lwaki betting bamu marketing nnyo waliwo ensonga lwaki omwenge gwa bbeeyi ntono nnyo lwaki mu Uganda kyangu nnyo omuvubuka okutamiira naye ate kizibu nnyo omuvubuka okumanya byetaaga okumanya ku nsi ye waliwo ensonga lwaki program eza ani yakwanya ani ani yayombye nani ani yavumya ani ze zibeera ku TV wabula program ezikwata ku nsi yammwe nezibagula amaaso tezitambuzibwa nnyo ku TV waliwo ensonga lwaki political education yajjibwa mu masomero okumakinga sure babakweka amazima fe ebimu ku bye tubadde tuluubirira ennyo kwe kugula abavubuka mu maaso kwe kubaagaza okumanya engeri gye mukulemberwa na bugagga ki ensi yammwe bweyina naki kye musobola okukola siina kubuusabuusa nti mubimanyi kati kiri eri mmwe basebo ne bannyabo okubipasuwinga nabasaba muveeyo mwesimbewo kinsanyusa nnyo nti mwe abavubuka bangi mwesoolayo ne mwesimbawo ku bifo bingi nnyo naye ate ebifo byammwe eby'abavubuka njagala mu ekyokulabirako nga biwanguddwa bankyukakyuka awo tujja kuba tutandisa ekigere ekisooka ekitwala mu Uganda empya mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza abantu b'ekyaddondo mbaagala nnyo mumakinge sure mudefeatinga abantu ba Museveni ku buli level mumakinge sure mwera buli wamu wonna ambuleera kuva ku LC1 paka ewasembayo bwe tunaaba nga tuswipinze nga kuva ku LC1 bukiiko bw'abavubuka bukiiko bw'abakadde abalina obulemu abakyala n'abalala bonna kigenda kalubiriza nakyemalira okubba akalulu kaffe ku presidency ze munkwase namukadde Museveni bano abalala mubankwatire bulungi munampulira munatuulira mwebale nnyo mwebale ddala bassebo mwebale nnyo mwebale bamaama ne bataata mukama abankumire Ssaabasajja Kabaka wangaale people power our power. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 783 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Fiirwa mukulu babu mwana tukusaasira twamusabidde Jeruwaga fiirwa mutabani Cedric ndirimo babu seba ate wakuzika leero seba waffe ku kyalo tongera okusaasira jamani waffe Kayemba
olw'okufiirwa mukyala wo yaziikibwa awo waffe ku kyalo n'abalala abantu baffe bangi ab'ekitundu kyaffe kimanya Kabone Masaka City tweyongera okukola enguudo zaffe nga bulijjo tubasaba mutugumiikirizeemu olw'enkuba naye ebadde egenda ekendeera mangu ddala nga emaze okuggwayo tugenda kuddamu ku nsonga yaffe ey'enguudo oluguudo lwaffe lw'Enabinene Grammar tugenda kulutandikako ku nkomero y'omwezi guno ogwa Juni kati era nja kubeera mu wiiki ejja ba LC mwenna manyi nti mumpuliriza tugenda kusinkana tusobole okukakasa nti oluguudo lwaffe olwo lutambula ab'ekyenvubu nammwe tugenda kukakasa nti omwezi ogw'omusanvu gujagenda okuggwako nga nalwo tumaze okulumaliriza akatundu akasigalayo abantu baffe betwasuubiza amataala ab'ekyalo bumanyi nti mugayina ab'ekimwanyi Katofaali n'abalala Kataapu wali amataala amala gagenda kujja mu butawuni bwaffe gagenda kuva ku luguudo lwaffe luno olw'ekyotera twabaddeko akakiiko kange aka Parliament aga Government Assurance twabaddeko era ne batukakasa nti ekyo bayinginiya bakwasibwa omulimu ogwo bagenda kikola mangu amataala ago gasobole okujja ekisembayo kyekigambo kyaffe ssebo ebigambo bibiri ekisooka kwe kuyozaayoza Bana Democratic Front ekibiina kyaffe kyasabukuluddwa gy'oli abalamu naye ng'ate kitambula bulungi mbayozaayoza kikulembeddwa Honorable Microphone-Mpuuga Nsamba era ennaku z'omwezi nga 27 mwamulonzedde ennaku z'omwezi mwamulonzedde tubeera n'abakulembera interim kyembadde siwulidde ekyo lwakuba mu Luganda ebyo tebibeerayo bweyaffe Luganda oyogera akulembera kati bangambye nti mukitongozza 27 nga 27 omwezi guno era kijja kutokota si kisaanikire Bana Democratic Alliance mwenna n'abaagala okuyingira bitabula Democratic Alliance Democratic Front atugambye Alliance ekyekisinde Democratic Front mwe tugenda okutambulira kuba ekisinde tusobola kuwandiisizaamu bantu ka Democratic Front DF mwe tugenda okugira era ba members of Parliament bana basaze dira nga nekama kwogero na Abednego Bwanika tolulira nga ndimala nayo Abednego Bwanika yavudde muno ayi munafulumye ndi munda mu DF tewe jusa tebyokwa jusa nalimbi baddemu empiki zange zikwata n'enzibala ate nenengera ne mu nsi y'omwoyo Abednego Bwanika era mu bibi omwoyo ngobereranga yagenze mu DF ali nafulumye era kati ebigambo bya bisinga obungi ojja kumpulya nga mbitadde ku DF kati omwoyo gugamba ki eri gye navudde beeyogerere omwoyo gugamba kiggwo anze ndyokendo omwoyo gugamba kimuli eno gye twalaze anja kugamba nti bwe nakugamba nti we watuufu ekyo mba nkinafuyiza naye gye twogenda ffe tugenda okukolera emirimu gyaffe gye mwalaze omutima gwono bw'oyogera nk'okugamba ki mumativu nti Zabedi Bwanika eyali wa DP Zabedi Bwanika kati nenkola ekibiina kyange nenkola Abedi Bwanika mpulidde emirundi emeka nga nti Abednego sose negemaza naabo bulijjo n'olyanga nga ndisalako nti Abedi kakati ndimaliddeyo ddala nti Abednego wewasembye wolaze Bwanika wewasembye wolaze wendaze wewasembye wewasembye kyatunga osemba ki ebyo ebibiina anti abawangalidde ku kyalo ffe twala ku Abedi Bwanika nga wa DP netulabe Makerere University ne banne era ffe twala ku Abedi Bwanika ng'alina ekibiina kye bwobanga ogende waffe Masaka kakati tulaba Abedi Bwanika nga wa NUP bw'oba va waffe Masaka tulaba Abedi Bwanika katiwa bw'oba waffe Masaka ojja Kampala tewali oteeka liga nti baasi yakuleeta luli era ndyolinyera kali otuuka mu taxi park ng'onoonya kamunye nti eno yazija drone Masaka gye ndoonya gye nniizi okebera
okebera kati zasoka okujja Kampala nali mu UTC kati gendo zindage gye ziri wabeerangawo ne basi endala nga baziyita Uganda People Transport Company nalinnyako n'endala nga ngenda e Kabaale eza Horizon bw'oginoonya kati ekubula buli lugendo lw'otambula oteeka okunoonya vehicle emmotoka entuufu kati emmotoka entuufu bagiyita DF entuufu ayinza obutabeeremu ate emmotoka ku luguudo okubeerako gweza ogamba zonna ono gye mulaga ow'emyaka 4 kyetaaga bungi bwammwe kyetaaga omu mugezaako emyaka 4 n'ababinula n'abazeeri enkola n'ababinula enkola eyo ow'omwaka 4 okuba omulala ng'avaase muto omulala n'ava e Kayunga yenkola entuufu wanti omugendo wa myaka egulade ensima enkonge nendeeta tractor neremera nawo kumakya nkedde kuleeta ate bankumbi abe bagiriko ate bajja gijjawo enkonge kakati tokozesa kintu kimu myaka 4 tokozesa kimu myaka 4 butwakita buno bukati abuno kayina mukono emabe balina erinnya lyebakayita kaji baddeko ekiro kuva saawa emu paka saawa 3 myaka 4 negaana nekakozeeko kyekakozeeko kayerudde akati ow'enkumbi abo batuuse n'ensuuluulu n'embazzi bagenda kugijja kati eyo DF eyo DF yenyini abeerula beerudde abakoze tonyumye na mutima gwo omulandira guli ogwo wakati ogumanyi taproot ogwo kakati ogwo toguleetako buleesi gwetaaga mu technology gwetaaga mu science kati faba DF naffe katukoleeko paati eyo tukakase waliwo n'abalala nabo tujja kugusa ffenna Lord Mayor ngo mutunulira omusajja nga bwebintu ngo namutunulira Lord Mayor akutulira betwaliga mu DP yonayogera bino naye taliyo mudipira kyali DP ebyagituse ko wabira ngamba byatuse ku DP wabira otunulidde n'omusekerera mpolampola ozeza ku lugero lw'abajjajja fenti buli wa mamba awana iye naye struggle terukolayo buli wa mamba awana iye ate amamesa amengi amamesa amengi lukolayo tegaliiko agakulembera mwaka jjawo akakulembera bwekigwayo sebo terukoma wali ndaye nga amamesa amangi myaka 4 nomunamu bigula amamesa amangi tegesimira bunyanga tegalina kati galina agakulembera awo nja kutuuka oze kubatuuliriza mbakuliseeyo abo abadde Namugongo wiiki ebadde ya kudda eri Mutonzi Namugongo muyogeyoge abadde yasiise Rugazi bakoze omulimu mulungi Bishop Sekamanya yakulembeddemu akyali Rugazi Kakoza amanyi yalwayo naye nga mu Sekamanya Rugazi munywanyi wange nekati nze Bishop Kakoza kati yabadde yaliyo mulimo yagukoze bulungi yesebo ate n'ekibuli gye twabadde sebo baka bomulangira nkuwulidde wabufunye bulungi naye nga sawa kulabye obadde otudde medisireko sebuli nakulebe nga oli Latif konze Latif ye bodyguard wo jamba ntereze kano andi amanya waffe tulinayo manje eyafiirwa chairman yaffe yafiirwa omukyala yekiyimba abawulize bagambye eti mbadde njogedde Kayemba n'ekiyimba we waffe ku kyalo so ekibuli twabaddeyo mulangira yatugabudde bulungi era yidi netambula bonna abasobodde okusala ebisolo mbayozaayoza ate nagamba Medi wiiki yabadde yakulamaga ab'e Namugongo bavudde batambudde bulungi ne baddayo twebaza Omukama eyabatambuza obulungi kale ate abagenda kuyijja olwaleero bali minna bavudde
Arafa jona bavude Arafa bava Arafa okosajjo ne bagende mu zidalifa gye basula ebiwaji babimaze ebiwaji kati babimaze be mirundi esatu awo ne bakola twafuidayi ne basibula Kaaba tugenda kutandika okulaba nga bakomawo abantu milioni 2 ziriyo kuva mu nsi 5 ate ezo zentono bulijjo zisukkawo ku mulundi guno abatafunye visa waffe wano Uganda bangi nnyo abamu babafera bufezi naye n'abalala olw'okuba quota system ntono nti namba gye bakyatuwa ntono nga Uganda bafikira akatusuubire inshallah olunaddako bajja kubanga bayitamu bannakampala ebizibu bingi njolo bikyaliwo nitujja kufaafagana nabyo media ebyenguudo olaba tufaafagana nabyo ogwo mulimu okusolo gw'okufaafagana ekyo singa okutegeera ono Sebunyono yajjanga wano ng'agamba gwe Lukwago omulwanyi kaseera ogwanda bulwanyi ne mugamba leka tulwane ojja kulaba ne gamba katulwane at least twafisa mu state of the state address gye deliverance twafisa twanunula obuwumbi 309 billion ezenguudo eza ADB bino yajjanga wano empise ku Saapolo Kagwa mpise ku guno kakati mwe mwava loti 6 je tugenda okutwala kati at least ebuwambo oluguudo lw'empererwe Kiteezi Buwambo ovali ku Muvule muganange Ande Simon Kaweesa alubaddeko nnyo ye kansala w'ekitundu ekyo kakati n'endala nnyingi zisalama n'endala at least olwaliro tasobola kunneebaza nti Lukwago webale kuteeka olyanyi ku nguudo kubanga okuyikuula okugenda mu maaso kwolaba medi kubadde kulafuubana kwa Lukwago naye Sebunye ebyo olwaliro tutayinza kubiraba singa ekyo nkubulira zino sente baali basazewo zonna omanyi bakozesa agency za government ne zijja ne bazizaayo abapalamenti gundi road fund fe batuwa obuwumbi 10 mu kibuga bukoleki road fund zino zenjogera za ADB zetwogera ku naye eza parliament enkulu za road fund loni ekwewola mweba mwali badde musobola ogana kalozisa actually za akakiiko national economy yennyini loni nagiriko nga nti katuwe mu mutu waffe Lukwago ekintu kitambule kati nsemba y'okugamba mwebazizza sebo nzikiza ntegeeza abo obutale nzija bisinga byonna kati twamaze obbikirira lingawo naye abakatale k'ejendi nzija abakatale k'ekitintale nateete nzija nakasero nzija n'akatale k'enakawa Mudasi ne ttiimu yo essaawa yonna nzija gwe Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi nabagamba bino ebintu by'obusongasonga nti stage yerukuli nanganda buki obwo mu bumalirize ezenkayana ntono tulwanagane n'ensonga ez'emisolo gye babataddeko emingi n'ebifayini ebingi n'ebirala Mawejje wa bodaboda nagamba nkyakulinze nakati sinnamulaba Mawejje mwalangirira ebikwekweto ne bannammwe ate ng'okimanyi tubadde bulijjo tuli ku sayidi erwana nga tugamba ababoda tebabanyigiriza Mawejje nkyakulinze mu office tonnabakojja tulabe bw'okwatagana ne bano bayiza akankunda n'abalala tulabe bwe tutambuza enteekateeka omwana omufu ebintu by'ensi bibuzaabuza Lukwago wano Lord Mayor abadde akaza simwebaza wayimbiranga Saapolo tusereti nsereko nsonyiwa Saapolo ekyomukisa omulungi watera onnagwa ku bitaala wali Abedi abaddewo naga nti Sebu sooka weebaze ffe abapalamenti abaaziisa ningamba ti okusirika nga kirungi ekyokubiri nze omu ku mutwe omunene ogulabirira enguudo zino senga aziraba update ze bampa enguudo zino ne prime minister wa Uganda tolooza nti tutambulira bwerere ne prime minister wa Uganda okulaba nti enguudo zonna zikolebwa bulungi so twagala kwebaza parliament tiyayisa loon twagala okwebaza Lukwago nti naye afubye n'alwanagana ne batekiniko naffe atwebaze nga gavumenti ya wakati okusalawo ku luno
ku mulundi ogusoose sente zonna ez'enguudo looni ze tufuna zonna ez'enguudo tuziteeke mu Kampala, Greater Kampala. Ab'emukono basanyuke, ab'enansana basanyuke, ab'ekira basanyuke, ab'empigi basanyuke, bonna buli omu. Kuba twasooka ne tukola enguudo ezitufulumya eggwanga. Kikati obusuubuzi ne butambula. Akati twagala namwe no tuyambeko. So tukwatire bomu. Luko omukulu kwako. Saagala nkwebaza naye twebaze gavumenti yonna awamu okuyamba omulimu. Katono nnyo. Greater Kampala yali yakubeera ya trillion ya $1 million 10,117. World Bank and Africa Development Bank baatuwa 608. Kati bano baali balina okuteekako 577 eza rap costs ez'okusasula abantu emabbali ng'okukola ku myala ng'ejja Namulukolongo. Naye tebazi AFD French Development Agency bano tebaateekayo n'ekikumi kyovulaba omwala gwe Nalukolongo n'ogw'amayanja n'emirala tegigenda kukolebwako. Naye n'ekirala Ministry ya Kampala yatutte $1 million 18 ze batalina kye bagenda kuzinnyonnyolera. Bw'oba ogamba nti Nabbanja akola lwaki tobanyola mikono n'oze basuuza gamba mukyala Bisa Kabanda ne bannente bwino namuba wadda n'ekiwandiiko nakikuba dda ku mmeeza ya Prime Minister gyekiri $1 million 18 bwe bumbi ngansa exactly za kugula computer simanya mu office ewaabwe bakwati batwale mu kooti gwe singa okutegeera ogw'omulimu. Nabbanja agenda neyekanjabula namulaba ayagala naggwa gundi mu bulago yali agwa Senyonyi mu bulago nagamba gwe Senyonyi lwaki mulabisa gavumenti yaffe lwaki gwe weewaanye nti eri wa Nabbanja mukola abe mpindi mumali tusa salamu yo bannaffe abakristaayo twakuŋŋaanidde Namugongo, abannaffe baswaba n'abalala abalungi abatuwuliriza era abatulaba. Olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Mecca gye twabadde mu Idi twawulidde amaloboozi gonna era gaakubiriza bulungi. Twagala mirembe mu kulonda, kitegeeza nti abantu bonna beeraliikirivu nti muyinza otabukira mu by'okulonda. Balodi meya bano mufo ky'okunoonya akalulu bayinza okuba banoonya bikonde n'ebirala. So amaloboozi twagawulidde. Ate yono Mecca asembyeyo nga tetunnaba kulonda, yono Namugongo asembeyo atunaba kulonda. Bwe tuba twakuŋŋaanyiza mibiri gyokka nga n'emibiri twabadde najjo nga tugikunga, twagala akalulu ak'emirembe. Abalungi abatuwuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Bannaffe abayisiraamu njagala okubakulisa olunaku lw'eggulo olwabadde olwakayisano. Abasobodde okusala ebisolo alhamdulillah. Abatannaba Idi etwala ennaku 3 tukyalina obusobozi obwo okutuukira ddala ku nnaku olw'Emmande obutasukka ssaawa 10. N'olwekyo mbasaba ababadde tebasobodde mukakase nti ennaku zikyaliko era tukoma enkya ssaawa ndowooza nga 10. Tubeere nga oba embeera yabadde tetusobosezza kati ng'etusobosezza tusale. Banafa abali mu kibuga ekitukuvu Mecca Mina nammwe mbaagaliza birungi byereera. Akafo ako Mina ako Medi Mungu wakakutuusaako n'olajja nange olajja n'ova ku ntobo ya mutima gwo oba omaze. Naye mbasabira
mugende maaso n'emikolo egyo ate hijja yammwe muleme kugyonoona. Baganda bange abaliko obulemu mu Uganda yonna mbatumidde mwebale byonna abatannaba kujjayo mpapula mugende mugizigyeyo. Structures zino tuzitambuze bulungi ate twetegekere n'akalulu aka bonna. Medi njagala kusembayo akantu kamu. Nkawulidde wano omuloodi ng'akoogerako enguudo za Kampala n'ewalala. Njagala kugamba nti gavumenti ku mulundi guno ekoze kinene. Era omuloodi yandigyebazizzaako. N'agamba mwebale newankubadde waliwo obulala obukyabulamu. Mwebale tuwa sente. Naye okuwa sente. Lord Mayor akimanyi nti gavumenti yeetemaatema nega Lord Mayor ziizo kozesanga enguudo za Kampala. Kye mwebazaako Medi nti yalwana esente nnyingi ezaali abantu bazikyankalanyiza nga baninyisizza emiwendo waggulu n'ajja mu komiti ne komiti neetambula naye esente ezimu ne tuzikomyawo. Era ezo ze twakomyawo ne zigenda ku nguudo endala ezaali teziriiwo n'okusingira ddala olwa Mpererwe Kiti Road. Era abantu ba Mpererwe Kiti Road ntera okuŋŋamba nti kiki ekigenda mu maaso omuloodi ababuulidde ssaawa yonna puroguramu eyo etandika. Bingi biri mu ggwanga abakulosine beetu batuwa ebireera ebiri gye bava era nga kkiriza obagaana puroguramu niti ba paalamenti yaffe tutuulidde ebibadde mu ggwanga bingi. Abedi Wanika Abinego erinnya leero alimazeeyo alimaze erinnya leero Abedinego nani Nekintu Musoke. Okay. No, Abedinego. Kati nono ya Abedinego. Tujye tulire okwogera kwa president abakulu abali wano naye nga mulimu ensonga endala. Speaker yadda kibaita communication from the chair yagambye nti waliwo abaasaze eddiiro. Abedi owulira ku simu? Waliwo abaasaze eddiiro ne bava mu kibiina gundi ne bali mu kibiina gundi nga ssemateeka abakkiriza. President babimusomedde ebyo okwogera ku twalituuliza ffenna ku twalitulaba ampuliza okulonda kati kukyalimu nti watunaalonda kuba okulonda kuli mu jjiya. Honorable Abedi Bwanika abaasaze eddiiro nga naye muwuli baboogedde nalebenga speaker akusoma erinnya lyo. President mbeera ku byokulonda n'agamba mulonde abakyenvu mwe mundeetera mwabagala enkulaakulana. Yatugambye sente erinnya ebitundu mukaaga 6.3 eggwanga Uganda economy yaffe erinnya mu Africa tuli mu kya 7. Abedi Bwanika njala ogulewo. Abedinego Bwanika ogulewo bino ebingi ebizze. Ebino ebingi ebizze. Wanji kati bulu kwago buli abeera n'erinnya abeera Abedi Bwanika. Abedi tukomewe wa chairman tukomewe no jendi Abedi njala ogulewo oyo abatuuliza gwe endabayo yeebiri kwogera kwa president omuli ebintu ebingi ebizze mwafunye certificate Seriko Mwadi yafunye ecological party yafunye kadi PFF nabo yafunye nabyo n'oni yadaji Akutte mukulu Elias Lukwago. Kiki kitegeeza okwogera kwa president bakutegedde ute n'abe wammwe? Tweyanza ssebo president yabadde agamba ki? Ngenda ku okwogera kwe kwabadde kwa ssaawa oba 2 oba 3 yatandise ng'ebula 10 okuwera 5 okuwera 4. Yes. Nakomye okwogera kwe nga ebola 13 okuwera 6. Exactly. Yaluddewo ng'ayogera naye okwogera kwa president kye bayita state of the nation. President ateekwa okujja eri eggwanga ng'ayita mu paalamenti ya Uganda n'agiwa accountability enkozesa entambuza gye yatambuzaamu eggwanga omwaka oguyise ate n'akubira eggwanga tooki mu biki byateekateeka omwaka oguddirira kati kye bayita state of the nation address era kye kyabadde kololo. Njawukanako n'abantu bangi eno mu opposition gye tubeera abaga nti tuteekwa ogenda kuwuliriza president eyo ebyebya mbyogera lwatu enkola ya bunafu
enkola ya budafu nti temusobola kuwuliza president mugambo temugenda kololo abasinga okubikola ebyo bava wano mu Buganda kakati olwokuba nange wenva munzikirize twewa amagezi abeli mwado mtwalo akwa David omwade zachi okubebaza okumanya ebikulu ebivu politics wekisajja kikulu otuula n'owuliriza n'olyokojja wano n'oyogera ku lw'abantu babakutuma nga president omuwuliriza n'ogaa ntosobola muwuliriza eyo nkola nga bwe njogambye ya bunafu. President mu kwogera kwe yayogedde tebaga nti oli weenaalemu anti yeeyo bye mubeeramu abaawano ng'eri balya baabawa eddagala bo baabakwata balya bagabana batemaatema nga bamuliwa ebyo no weenaalemu ono waagundi n'ekirala nakyo kankibayambeko kokyogedde ekyo gavumenti olaba ffenna abali wano atusingawo amaanyi kati byoli owa movement mu finances mu bya ssente ffe tulina bigambo tulina nteekateeka tubeera na ssente ekyo nakyabatuuliza njagala bakitegeere buli we tuva mu kalulu gavumenti eriwo yebeera ne ssente muteekwa okufunanga amagezi muzijjayo mutya ekyo tekitegeeza nti okkiriziganya nabo naye oteekwa okutwala omugabo gwo kakati ako nako katutawaanya wano mu Buganda omanyi Abedi ono yatuuka ekiseera n'agamba nti nze bannange ndi mu opposition kituufu naye bwe naalwana ennyo enguudo zange Masaka zinaakolwa naye ssebo Masaka kati bakola nguudo mitaala biki ebinnya ebyali e Masaka obijjukira lwaki omuntu olina okutambula ono wammwe nnyo olaba nawe muwolereza mpolereza kiri kyangu wammwe nnyo kankubulye kati ono kakijukiriza kankubulye n'ekyokulabira abadde lukwago maybe mpite e Masaka oyo wammwe nnyo mpite e Masaka ebinnya sibiwulira ebyo byeyogedde wammwe nnyo kati kankubulye n'ekyokulabira ku kyayogedde ku by'enguudo oluguudo bane Masaka kati bamanyi oluguudo oluva ku BAM olugenda ku ddwaliro e Masaka baluyita Ekigamba road era oluva ku BAM olugenda lukwata ku lw'ekyotera lwe tuyita Kumbu ffe ba MP twasaba ow'ekitiibwa omukulu Jeno Katumba ezenguudo yazituwa era nze nakulembera okumusaba nali nyimiridde awo ku BAM nkuwulira kiri nti ayina ssente olina okwogera naye kakati eyo nvudde nze mpitiddeyo buyitizi kwagala tulina okutereeza buvunaanyizibwa bwaffe naddala ffe abasajja abakulu okutereeza politics wa wano yagwamu ekizibu wa wano yagwamu nabe kakati ngenda nimbabulya nga babalimba ssente kakati bano naye nga oli ayinza okubeera n'ekitereke kye kye baamuwa takyogerako naye mwayagala n'oluzzi lwe mwagala okufuna kati nga nze wange mu kimanya kabonera nze mu bbanga lino ery'emyaka 4 nga byemmwanyi akakadde kalamba wayinza okuba nga tewaliyo MP azigabye ezo nze nakola nasalezi nagula n'endala nezijja mu gavumenti mu Coffee Development Authority kuba buvunaanyizibwa bwange ogenda ozijjayo ffe tusinga okulima emmwanyi ffe bannamasaka mukulu kwagono java actually Bukoma Nsimbi yo esingira ddala kakati fe abali awo netuddawo kati batwala ekyuma era nkiwakanyiza ddala nti bakitwali kakati sebo nga mmaze ekyo president yayogedde ku bintu bingi nze ngenda kujjamu obutonotono yayogedde ku security sijja gyogerako naye ngenda kujjamu ebyenfuna byayogedde era n'atutegeeza nti ebyenfuna bya Uganda bitambula bulungi n'atutegeeza nti tuli ba 7 mu Africa munsi yonna mu nsi ezikulaakulanye ebyo nasiina kyembiwakanyako n'ayogera enkulaakulana yaffe eri 6.7 obutundu mu kooti tugenda omwaka gonna ejja kuba 6.4 ne mu koota gye twavuddemu eri 6.7
yatulaze nga tulinawo essuubi. Kakati nze bwenzera byanfuna. Ndi ku byanfuna. Kati nze ekizibu kyange nti ebyenfuna newankubadde nga figures ezo tuzirina nongi. Naye n'omuntu waffe wa bulijjo figures ezo ebyenfuna ebyo ebirungi tebinnamutuukako. Tetubira mu. Njala kuwa ekyokulabirako. Ekibuga kye bayita Tokyo. Japan kyekisingamu abantu mu nsi yonna. Ekibuga ekisinga abantu mu nsi yonna kirina milioni 37. Kumpi abantu bonna bali mu Uganda bali mu kibuga kimu. Uganda ziri milioni 46 bo bali milioni 37. Bayina obutabalika bwa sente mu kibuga ekyo trillion 2. Trillion 2. Africa abantu bilioni 1 mu bukadde 4. Tulina 1.8 trillion. Bo mu kibuga kimu milioni 3. Ekibuga kisinga Africa yonna. Kisinga Africa yonna. Kakati ebyo bye byali badi bitusuza tetwebase. Bakikola batya. Kankwe ekibuga ekirala Shanghai. Kuba bana Uganda bangi bagenda nnyo China. Shanghai ekibuga kye bayita Shanghai. Bayina abantu milioni 3. Mu kibuga kimu. Bayina bilioni za sente 7. Fe tulina 5. President yagambye omwaka ogunaggwerako guno gwetugenda zijja kuba 65 kati kankolina 65 10 erizo kweyongerako. Naye fe milioni 46 bali emyaka 2 egiyise 25 twali tubasinga okubeera obulungi ab'Eshanghai. Kyali kyalo kabuga kali awo katonotono. Olwaleero mulimu bilioni 7. Gwanju kati bannayuganda gye basinga okumanya bw'oyogera ekigambo gwanju buli bagala azuukuka bwati Bayuni Airport. Bayina milioni 2 ez'abantu mu kibuga omwo. Bayina bilioni 4 eza sente. Bakubisaamu Uganda kumpi emirundi 10. Myaka 2-3 bali bubi nnyo nga n'enjala ebatta. Kakati nkomawo ku kino president byayogedde. President byayogedde ne policies ziyambye okujja Uganda mu bwavu. Naye tezinnayamba Uganda kugenda mu kugaggawala. Ebibiri byanjawulo. Kye bayita poverty alleviation ne wealth creation byanjawulo. Kakati policies zino ze tulina twetaaga ozikyusaamu. Era wealth growth ki? Waliwo economic growth, economic development. Kakati ekimu osobola okubeera ne economic Uganda tulina ki? Tulina economic growth ennungi. Ne development tetunnagiraba. Kakati twetaaga okutuula wansi. Nze bye bampuliriza mu kwogera kwa president twetaaga okutuula wansi tumanye bintu ki ebikulu ebisobola okuzaala obugagga. Ng'Abachina kati kampe ekyokulabirako ng'Abachina bwe baatuula. Abachina baatuula ne balaba bye basobola okukola. Yayogedde ku numbers. Nayogera atera nnyo okuwa history oyo yeetaaga picture abantu okugitegeera nti abakoloni bano baatugabanya ne tufuuka bu state obutonotono. China kanjogereko kuba tugimanyi bali 1.5 billion bali akawumbi kamu mu bukadde 4 bw'abantu. Naye okubeera obubeezi n'enamba tekimala kuba ne India actually kati yesinga abantu. India yesinga yagenze kumpi 1.5. Ne twetaaga okutuula kati ebyo ebirungo ebimu mu bino mu nteekateeka sibirabamu ebizaala obugagga. Ebirungo ne PDM president yayogerako eyo yakujja abantu mu bwavu. Si yakubagaggawaza okugaggawaza ebiri byanjawulo abantu mu bwavu okujja abantu mu bwavu n'ogaggawala. Kakati si kirabamu kyali badde luddawa. Kakati olwozijja mu DFN enteekateeka zaffe ki kubanga twasaze eddiiro Nkulumedi bulijjo omundajana njagala ekibiina wesobola okuwa ebirowoozo byange okusumula obwongo bwange Katonda yampa obwongo mwampaana wana wano ne mugaa nti omusajja alina manifesto esinga naate emyaka gyange ina ngimaze mu byakulwana onanvumye onagayo nnyindo yo mpanvu kakati twafunye space eno
era nja kujjanga emirundi mingi kugaa nti ffe aba DF eno enteekateeka yaffe ku byenfuna ffe tulowooza bwe tuti aba DF ku byenfuna okusobola okugaggawaza abantu nti oteeka okukola investment nga ngenderere wano gavumenti eno yeyajja yasangawo kyetwayitanga state up parastatos kagamba nga waliwo ebitongole bya gavumenti abazungu ne bamalimba ne babijjawo yali nsobi y'amaanyi ebimu ku byakulaakulanya China nabyo katubibagambe China yateeka ssente mu kye bayita state owned enterprises SOEs kakati bano bamukulu Kasule baba abakola budget ono is an economist atali wakubo waliwo bano batuyambye ennaku zino ne baba wa warning nti omuntu yene ayekozesa ekigambo dokita nga diguli tojirina toddayo kuche bajja kusiba n'okusiba kati ono yo gwenjogerako yakulira mu diguli 10 diguli 6 mama we 6 mama we musomesa wange Dr. Professor Teresa Kibirige ye musomesa wange mu medicine taata we kakati ebyenjogera abitegera bulungi China yaddiranga ne kakati ekyakikola neraba kati kankwe ekyokulabirako ekimu ku bye twetaaga okukyusa ennyanja eno tugijje mu Sente Lake Victoria ye nnyanja esinga obunene fresh water lake ku lukalu lwa Africa ffe tugirina Tanzania ne Kenya neffe bannayuganda tetunnagikozesa kiki kye twetaaga kuteekawo factory bakubirayo abantu amasasi ab'amagye ebyo banagikozesa batya ekibakubisa amasasi bo bakyali abedigalawo so kati mbadde kutegeeza nti feno mu DF tulowooza nti waliwo ebintu mu nteekateeka byaffe gavumenti byeteeka okuteeka mu ssente ng'egenderedde bisobole okuyamba okuzaala obugagga mbadde nkuwa ekyokulabirako nti eno ennyanja Victoria twetaaga bwetaazi factory ekola emmere y'ebyennyanja eyo kasoma logikola oba otandise okuwa abantu amaanyi okugaggawala nga bakozesa ennyanja eyo ssente empitirivu ekirala ffe bye twagala ekyo mubabo we byakulabirako bagambe gwe wakikolako dda ku bunyanja kuoli olinako epoloti kati poloti nayo benja kujja kukusomesa ekyoyita poloti actually bannayuganda kambawo amagezi mukulu kwago ali mu space ndala nze ndi professional mu eyo area ennyanja Lake Victoria bw'oba oyagala okulundirako ebyennyanja ogenda mu ministry ya agriculture n'osaba permission ministry ya agriculture and uli ankoeducatinga kuba kati saagala otambulire mu butamanya nga nawe obeera ku street ng'oyogera ekigambo poloti ministry ya agriculture bakuwa permission si buli kifo ku mazzi nti osobola okulundirawo ebyennyanja ebayita ebya cage olwolundira ebyennyanja wali scientific baba basooka ne beekebejjaawo kakati be bakuwa ekifo wali nti wali wosobola okulundira ebyennyanja kubanga watuufu era be bakuwawo ndi omu ku balunda ebyennyanja ku nnyanja Victoria kakati nsobola okwewuunya bannayuganda ambuuza ekibuuzo mukulumedi kwabwe yatugambye ku nnyanja okwo kuliko abachina kuliko abayindi kati weewuunya otya bwanika ennyanja eyabajjajjanga weewuunya otya mukulu kwago neweewuunya bwanika nkutunuulidde amaaso go nkutunuulidde kakati gw'olowoozezza ledda lukwago nkubuuzizza ku nnyanja Victoria gye bayita Nalubaale soka ompulirize gw'okireese gye bayita Nalubaale eyabajjajjanga kuliko abayindi kuliko abachina owulira otya mu mutima gw'obubi ng'Abedi bwanika omutima nga naye ayinako keegi 20 nga kuliko ayina 1000 kuliko nkulabye kyoleese nugu yennyini mutima mubi owulira ayagala kulimba abantu bwanika bamuguzaawo poloti tebatunda poloti bakuwa bubi permission lukusa tumalize gamaliza omutima mubi omutima mubi
Abachina abali kuli tabogerako bwanika baina we masaka munne 12 ne bwanika baberako na masaka munne agati mwalabye kati ainako politics bya Uganda bino byewunyisa abakulu bano bennyini aba opposition babaddenga boogera ennyanja yaffe abagwira bagitwala tetuyinaako muntu n'omu kati bwanika owulide ayagala kupatikeko bakuwa ogenda kwogera ze kamalize kamaliza ffe tulowooza nti ebimu ku bisobola okuyamba Uganda okugaggawala byebyo gavumenti ng'eteeka ssente mu bintu projects ezeetaagisa tourism nabagamba mu 2006 nti Uganda abedi linda kutoka Mpuuga mpeleza message nti owulidde politics of reasoning exactly chicho politics of reasoning exactly politics ow'amagezi ow'ebirowoozo kuteesa noteke kati ffe mu DF tugenda kuteeka amaanyi mu kye bayita education tugenda kufuula institutions of education, centers of excellence in technology, innovation and transfer. Yachikola abemakere bali wali omwana asoma civil engineering tasobola kuvuga tractor y'oluguudo nga oyina degree abakyaya temula ndi bali ku nguudo zokka asajja tulazinga bakoze bus bakola nemmotoka kuba amasasi nkujiddeyo ekyangu nguudo mbuulirayo company tozulire mukulu kwagoza asoma zonna kachiko kange kazirambudde wiiki ewedde zonna ebitundu 9 ku 10 abakola enguudo bakyayina tekuliko waffe kakati ffe aba DF tuganda ebine bingi maliza nebine bingi mu Greater Kampala ilo project ya batadde mu local content andi ero at least 40% local content ayizo okubera bana abawuba bendera eyo local content abomula abawuba bendera ne local content nenga yingiri atwala sente mu China kati bo bawuba yes atis kampo obujulizi ku sapulo kagwa abakola subcontractors okukola wokuwe bawamala mukulu lumala alesi muddugavu olire ekigambo subcontracting ekyo example awadde zineza Greater Kampala kakati olabe enguudo zonna ezigenda okukolebwa mu Bwayis mugundi mu Kawempe division zonna zaweereddwa multiplex okugera kwa president maliza fair multiplex yebosa bosa yazikolako kagati ekyo ze sinakigana amaanyi fe twagala tugateeke ku bantu baffe abawano bafuna amaanyi aga technology ensi bwe zikulaakulana tokulaakulana nga buli bwofuna bwewewola sente mu World Bank miliyoni 622 zonna ngoziwa bali abeewa bweru kakati twagala universities nga Makerere tuziwa amaanyi kati olaba ekyuma abaana kye basobola okuyigirako ebyuma bye basobola okuyigirako ebyo mechanical ebyo civil babitadde n'amanve Makerere tebiriyo kakati ffe tugamba olina okulinkinga olina okugatta universities ne research centers zino n'oziwa amaanyi bo bakole ebintu bye twetaaga kakati ekyo enkola ya DF mbabulire enjawukana yaffe nabo ebimu ku bigendo nabagamba wano tudde Uganda tugifuule food basket tujye Uganda kandi enkola efaana bweto manyi nti ojja kutuyitako lumu wano tuwe enteekateeka yaffe okuba abakulu abalawe bali wano politics of reasoning politics of reasoning bwatu watambula sewo gwa yabaddeyo Medi neyanzeege bagambye yabadde tuli ku state of the Medi neyanziza njagala kugamba nti nabaddeyo mu state of the nation address tuwecha abaddeyo era president yayogedde ku bintu bingi ekituufu yayogedde ku nkulaakulana gye tufunye mu byenfuna by'eggwanga era n'atugamba nti kati Uganda eyina miliyoni 2 trillion 224 n'obutundu 9
obweyonge bwe tuyimiriddemu kati nga wozikyusa mu za dola tulina US dollar ezo trillion kaneme genda mu dola kubanga wano tuli bagundi naye natugamba nti mubanga tono nnyo tugenda kufuna billion tugenda kulinnya tuve mwezo zetulowooza ebibiri mwana mwemmeka tugende mu billion dollar 5 okulinnyisa ebyenfuna byaffe naye nagamba nti wakyaliwo obuzibu mu muntu wa wansi okuwulira enkulaakulana eno nga Bedion wabadde agamba naye mu ekyo nagamba nti bagenda kwongera amaanyi government egenda kwongera amaanyi mu kuteeka value addition mu raw materials nga emwanyi zaffe nga kasooli waffe ne minerals ate ne economy eno gye tugamba ey'omuntu wa wansi okutondowawo kwa PDM senga abantu bagigula bulungi ne tugitambuliramu abo bazifunye sere baba bazikozesezza obulungi ekigendererwa kisooka ne kirinnyisa omuntu ono okuyingiza okulwennyisa ennyingiza yeeyo eyawaka kakati wemala okulinnyisa ennyingiza yeeyo eyawaka agenda akula mu business kubanga ffenna abakola business otandikira wansi otandikisa kitono n'ogenda ng'okula ng'ogenda olinnya kati ate ebimu ku bininnyisa obugagga bw'omuntu bw'olwanyisa ebyobulamu omuntu n'abeera nga takyasobola kwonoona ssente nga mulwadde agenda mu malwaliro wana agenda wali oba olinnyisizza ennyingiza ye kakati ne bateeka essira ennyo okulaba nga abantu balemwa okufuna obulwadde obw'enjawulo kyova waliwo pulogulaamu nyingi gavumenti zeetaddewo okugemesa omusujja gw'ensiri okugemesa endwadde zino ezireetera abantu baffe okuba nti balwalalwala naye n'abo ababa basimattuse ne balwala gye babatwala mu malwaliro gyegali era n'agamba okulwana okulaba nga eddagala abantu lye babba bano ababeera mu maofiisi mu local government ez'enjawulo ne babeera nga tebasobola kulondoola malwaliro gaffe abasawo ne babeera nga babbamu amalagala biki ebyo bagenda kubalwanyisa nnyo okulaba nga embeera eyo ekyuka era mu sayidi y'amalwaliro n'atugamba nti twongedde okuzimba amalwaliro 321 health centers ate ne mu sayidi y'okusoma ne bongera okuzimba amalwaliro amasomero ga secondary hybrid seed schools 259 kakati ku sayidi ya infrastructure n'atugamba nti standard gauge railway egenda kutandika mu kaseera katono nnyo kuba process byonna ebigitandika byawedde standard gauge railway egenda paka Mbarara ate male egende paka Naivasha mu Kenya nga kiyambe omusuubuzi ono asuubula okubeera ng'ayanguyirwa mu mbeera y'entambula okusobola okuba ng'atunda ebintu bye mu mbeera ey'obwangu kati ku sayidi endala n'akubiriza bannayuganda nti newankubadde tukula ku sayidi ya economic growth tukyalina olutalo olunene nnyo okulaba ng'omuntu wa wansi naye akulaakulana naye abantu ba wansi olumu tugenda ne tuteeka ssente bwe tutasaanidde kuziteeka ne zigenda nga zifiira omwo kakati ebyobulimi bino n'agamba tubiteekeko amaanyi mangi nnyo era tugenda biteekako amaanyi mangi nnyo okusinga we gaali naye nga abantu bamala okulima ebintu byabwe ng'ate n'akatale k'ensi yonna nga tukalimu nga tutandikira wano mu East Africa nga tutandikira wano mu Africa nga tutandikira mu Africa yadde tetunagenda mu nsi ziri eziri waggulu kati tulina ebintu byaffe bye tulima abantu ne babidondola ku musingi ogwa wansi ku muwendo ogwa wansi kubanga tetulina katale bwe tuba tulimye kasooli ng'ono alimye n'oli alimye ekiseera kituuka bano abamugula ku byuma ne bamudondola kubanga tewali katale naye senga kasooli oyo tuba n'obutale mu nsi ez'enjawulo eyo yembeera esobola okukulaakulanya Uganda medi nakugambako wano lumu nti naliko mu nsi mu kibuga Boston nengenda okugula kamulali nze ndi muntu nnyo wa kamulali kakamulali bwekatyo obuntu butini nnyo bwe buti ne bakanguza $, kumpi nga zigenda mu $20
dola 20 zibe emitwalo kumpi 7 kitundu. Kakati wano banna Uganda bameka abalina kamulali ng'akalira ku musiko. Kati ngagamba nti ebyo ndabye senga tubikuŋŋaanya. Omuntu ono alima kamulali we ne bamuprocessinga ne tuteekawo enkola emprocessinga n'asobola okumutwala. Oba n'oba okatunze kalamba sente mmekeze ziba zifunika. Medde Dubai wano ndi omu ku bantu abasuubula abasuubuza bino ebyaffe ebintu byaffe ebya wano Uganda. Naye ettooke Dubai, lumonde Dubai, egundi watermelon, enanasi, tosobola na kumalayo market. Gunja tosobola n'oba weepanka nnyo tosobola kumalayo market. Kakati singa government efocusinga nga president we yagambye ku butya bwe tusobola okuddira abantu baffe ne tubayamba okusobola okutunda ebintu byabwe eyo. Okanveko mbula nkatono. Maliza sebo. Mbadde mmaliriza nga ngamba nti kati essira ery'amaanyi lino okuteekebwa kuyamba abantu baffe bano naddala abalimi. Nja kwogerera nnyo abalimi naddala abalimi. Ebintu byabwe bino bye balima kamulali oli mukuwadde wa Boston nti akantu beekati $2 naye bameka abalina kamulali aggwera ku musiri. Nkuwadde ekyokulabirako ne gamba kubuuza ebibuuzo kuba buli na mugambya wenga bwe yawulidde ne wali kibuuzo kinjawulo okubuuza ne sandyagadde bo butale bulidde bwa kamulali gwoyogerako butale buliridde wa bumaali Meddi bamutundibwa Meddi twali wano ku lutalo lw'emmwanyi ku mbeera y'emmwanyi. Ekimu ku kyali ekyavaayo mu mmwanyi nga bakugamba nti abantu bali free buli muntu okutunda emmwanyi ye nga bw'ayagala. Era abantu bangi nnyo mu Uganda wano abalina obutale bwabwe obw'emmwanyi. Nkuwadde wano ekyokulabirako ne kugamba nti nze ntunda ebirime e Dubai. Era mbadde ndaga wano Lord Mayor ne Honorable Sebunya office yange Dubai. Lord Mayor naga yagala kusinga yange yalwa Lord Mayor. Naye njiyina lwa bintu ebibyenjira. Naye tukunga tutya abantu baffe. Abantu twabateekamu ekifaananyi naddala wano mu Buganda. Opposition ya Buganda wano yatukola bubi. Yateeka mu bantu ekifaananyi ekigamba nti tosobola kukolagana n'abantu kubanga basayidi eri bano basayidi eno. Ne bagana okusomesa abantu baffe butya bwe bayinza okwejja mu bwavu. Buli sawa balowooza byabufuzi akalunewe kaggwa leero enkyaga batandikira mu byabufuzi Museveni mubi NRM mbi gundi ali bwati naye nga teriiyo pologulaamu n'emu gye babeerayo nti ekibiina kya FDC ekibiina kya DP leero kirina enteekateeka kusomesa abantu bayinza batya okwejja mu bwavu. Ffe tunoonya ebintu bye tutwala nga tetubiina kubanga siri mulimi nti nnima nnyo bye nsobola okutunda gye ntunda naye mbijja mu bantu. Naye kati njogedde wano omuntu omu gwe sigenda kwatula n'agamba nti bagenda bitunda wa naye nga basobola obireeta ne babiguza nze alina akatale nze ne mbitwala nabo bamala okwetereeza ne batandika okugenda mu katale. Naye point gye mbadde njija mu kino gavumenti yagambye tegenda kuteeka essira okulaba nga abantu ababa organizinga wajjo batwala ebintu ebyo basobole okutunda kubanga gavumenti yasooka neyingirira ensonga y'okutereeza infrastructure ey'okutereeza security kikulu. Tusobola kubijja Luweero, tusobola kubijja Masaka, kubitwala ku airport nga tewali security ng'enguudo mbi. Gavumenti yasooka n'efokasinga okwo. Kakati ebyo byonna bino babikusanzeewa bajja kutawaanyanze. Sereko ko ini simu ya mbawe simu yange awakamulali amuleeta. Taleeta bulesi. Asooka najja ne twogera ne tukkiriziganya oba agenda kusooka kubanga wangamba nti nze ngenda kuwa kamulali. Tuli politics of reasoning. Wagamba nti nze ngenda kuwa kamulali mwami Mpindi. Kamulali oyo gwagenda okumpa. Kamulali gwagenda okumpa nina okusooka okukkiriziganya naye. Faanana atya mulya Medi ne signinga ne contract nti alina obusobozi obumumpa emyezi 6 so si kumumpa wiiki emu ekyo n'embeera ng'ate sirina gwentwala ate nga contract yagitwala nga ye eya Kamulali. Naye wambuulira mmanya nti ono asobola kumpa Kamulali wa nnaku 3 kanfune yampa ow'ennya kanfune yampa ow'owiiki. Maliza okwogera kwa president ngende wa Lord Mayor.
Wanji maliza ngende walodme so ze chenjagala medi kino senga sibadde na bulemu nandifukamidde wano nensaba aba opposition nobaga omusajja afukamidde tuve mu politics buli kaseera wa bring tusomesa abantu baffe basobole policy of development sanyukidde bwani kono ne mugati ebigambo byoyogera mu DF politics of development, politics of reasoning. Yali mu DF. Yali mu DF. Tunabalaba. Tovola nsanyukidde bwani kono. Ne mugabe byoyogera bye munateeka mu kibiina kyammwe mugenda kuyamba eggwanga. Naye abantu bakyayisa abantu tosobola na kulowooza. Nkyasobola okulima ennyanja ze. Nzowe nale mune muyamba nezimutundira nagaggawala nga no FDC obo wa Nupu amuganti wewe vuma mpindi oyo nga talina kya muyambye Lord Mayor bina bingi Medi nja kusookera wano bano bibogedde kintu kino kikulu politics of reasoning muwe kitiibwa kubanga nze nakulira mu Democratic Party era ng'omulamwa gwaffe brain power nakulira mu brain power era bw'otunuulira ebyafaayo bya Democratic Party olwawo okusanga omuntu yenna ng'aliko omusaayi gw'abantu mu ngalo ng'akkiririza mu violence nga omulamwa gwa DP all along kufira ddala kuba Beni Kiwanuka bamatayo gumanya bakasolbaani nga wa reasoning ne mu gyekinaana waliwo obutabanguko obw'amaanyi Museveni ne bagenda mu nsiko Dr. Poka wanga Semwogerere yasalawo obutagenda wa mu nsiko era atunyumiza lumu mu 1984 abaali Kampala agenda okulaba ku mawulire nga Secretary General w'ebiseera ebyo nga Tiberio Kenyita ne yawula akoze ekibiina ne Secretary General yali Francis Bwenje wazorahi ngali kumukutunga ganga fenga aba DP tulangiridde naffe twegasse kuba naffe abali mu nsiko Semwogere n'agamba omusajja kati ffe tuli eno nga ye leader of opposition mu parliament omusajja alangiridde meetings ekibiina titugenze mu nsiko ffe abali eno e Kampala olwo Semwogere bamugatta ne Kayira jjukira Semwogere ne Kayira be bagenda mu kooti nga bajjeko Yusuf Lule katate Kayira olwava eyo ye yagenda bugenzi mu nsiko ku UFM ne basookanga bagatta Semwogere Kayira ne bamugatta Kayira naye eyo nga nvaayo bwenti Museveni kye yasinga okunafuya ng'amaze okuwamba ye Semwogere era bajja bamwogerako ngo Semwogere ne politics weka yindo tafiire lumu yamugamba gwe genda olunde embaata teyakoma ku ekyo mwami Museveni agamba nti bawamba Semwogere yali gindi bamutwalira Nabbingo bakadogo bwali bugenda mutali muga tukutte wano muzeeyi tumukole ki nga amuwache kakati lwaki ntandikidde eyo politics wa Mnango na Abedi Bwanika ne banne yali badde mulungi munsi etebengedde nyinanze okukkiriza era ebimu byenzikiriza Karl Marx namukkiririza mbingi naye kyesikiriza yana kyekyo communism ebyo kuba yetakkiririza mu politics wa Abedi gwendiko gwenjagala okunyonyola kwegamba sigenda mu biwanvu njagala nimuteeke mu context omuntu mwamutegerera Karl Marx yagamba nti a given mode of production determines the superstructure. The mode of production determines the superstructure. Abe masulita tebabitegedde kambalambululira nyambira abe masulita nti level gye muliko mu nkulaakulana ye determining kye bayita superstructure era tede mu luzungu anti kyenyinyonyola kye bayita superstructure ngondezamu mode of production ye level of gwe mutindo gw'enkulaakulana kwe muli gwe gufuga superstructure bye mweyisaamu culture ebyobuwangwa bye mweyisaamu mu mbeera ey'ebyobufuzi gye njo kwesiibako obulamu bwammwe bwe bufaanana mu neeyisa yammwe bwefaanana
level of production kwe muli. Chovala wa Museveni ekyo yakimastalinga nyonge yagenda mu nsiko nti nyina okuumira bannayuganda mu bwavu tusigaze ebyobufuzi ebya wansi. Bwe yagenze mu State of the Nation Address essuubi lyonna yalitadde ku bintu bibiri. Bino byonna bibogere ebyekonomi yabitadde ku bintu ebyo. Parish development model yagaye bakateeka mu trillion 3 n'abagamba n'amafuta. Agamafuta gafuuka ganyana bajja bayongerayo. Kati batugaba 225 twali tusobola baro esooka twali tunayofuna kati 225 kati bayongerayo ne bongerayo. So agamafuta gafuuka ganyana gayinza n'obutatuuka. Anti kugamba naye kyakugamba ekiriwo kati ekigenda okujja eggwanga mu ddubi. BobiWine kayogedde bulungi economic growth and development. Okuva mu bwavu ne wealth creation okulaakulana. Agamba ekigenda okujja mu bwavu kikutwale mu kwesiima from poverty to prosperity. Parish development model. Speech nkubuulira nabawuliriza n'ensirika. Speech ye ya concentrate nze ku parish development model. Yagitaddeko yadde n'eddakiika ebbi. Kyenkugamba nze namuwuliriza bulungi kwebyo. Ate ko byabadde mu parliament yo. Kati womute satos. Kamalirize kankabuze point yange. Yagambye kazimbe point ye. Trillions 3 ze bakateeka muki mu parish. Era n'agiteekako nyesuubi. Olw'okuba Museveni agiteekako nyesira. Bwe yali awane speech yeggalawo omwaka yagamba abantu bonna ababba ssente za parish development model bagenda bakwata tebajja bawa bail. Yagamba buli police station yonna we police post temugaba bond. Teyakoma kwekyo entambula ze zonna kaakati mwami yoli Museveni talambula abalimi bamwanyi. Neri ekkolero ly'emmwanyi simanya Africa Initiative biki eriri ekya ejendi gye batadde n'emisinde entungamu lwashamayire. Museveni tagenda yo tunagamba nti alambuddeyo. Museveni enkuŋŋaana zonna zaakuba za parish development model. Ne bwe yajja mu campaign okampira Farida Nambi mu kalulu nga balina nalukola mu by-election e Kawempe. Era yajjange naku z'omwezi 10 ng'agamba zze kuki ku parish development model. So ye buli wagamba agifudde flagship project. Nti ye project flagship project egenda okubbulwa magic wand, magic bullet, silver bullet egenda okukyusa ebyenfuna wano mu Uganda. Naye nabagamba nti wano e Kampala tulina omuluko gw'emutungo gusinga districts nyingi nnyo. In fact okuweza abantu abali mu muluko gw'emutungo wano osobola kugatta districts eziwaffe 3 Kalungu, Bukomansimbi ne Sembabule. Nofuna omuluka gumu. Muluka gumu. Naye akugamba nti ogwo omuluka gugenda mu obukadde 10. Bujja abantu b'emutungo mu bwavu. Gwe muluko gwerubya wano gwe guddako obunene. Ogwo gwerubya gwe guli mu Kasubi ne rubya n'ebitundu ebigendera Kigobe na Mungona nawa. Naye akugamba nja kuwa kakadde 10. Trillion 3 zayogerako fe Kampala tuzinonyeza mu kiwato. Naye agamba obwavu bugenda kuggwawo. So ensonga eyo nkulu gwe bino byoga nti balime. Government ya Kabaka yalaze ekyokulabirako tulina okukola gye bayita mechanized agriculture. Museveni yali subiddwa nti mu State of the Nation Address awadde essuubi nti tugenda mu irrigation. N'abakolonialist balekawo kibimba irrigation scheme, Gezira irrigation scheme. Medi kati osoma ku abaana abasoma primary basoma ku irrigation scheme ki ekoleddwawo mu mulembe gwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nze musajja Gilbert Bukenya sibyagala neeyisaaye naye ansonyi siyagala nnyo neeyisaaye. Naye yali atandise wa planned scheme, rice scheme. Era kataboke through the intricate corridors of power yawandiika nnyo ku planned rice scheme. Naye mwami Yoweri Museveni omubuuza ku by'obulimi kiki otaddeko nnyesira. Government yabeene yagabye tractor negamba buli saza tuliwaddeyo tractor. Museveni yali badde wadugamba nti police bwete buli gombolola ligenda kufuna tractor. Nze nkubuulira ye mugombolola yenewe kalo jagama twaliyo tractor ku gombolola egasa eyo. Twetaaga irrigation schemes. Enkuba nnyingi gye tulina. Museveni byali badde ataddeko nnyesira mu aboogera ku byekonome. Tewaliwo
kati nakuwadde obudde kamaliriza akadde nyina katono nyina akadde katono nyina akadde katono nkwegayiridde kakati kangende ku bya security eyo kanveeyo byo bikunyeziza kangende ku security kanyonge njagala kati okumugamba kati ng'ekyo ekya irrigation scheme government yakakola irrigation gundi za mirundi 10 Lord Mayor akimanyi bulungi nnyo ng'omukulembeze kati watazoogerako wano ekyokubiri bw'agamba nti abantu baffe banaagenda alinga agamba teri balima kakati tulinde irrigation zimala okutuuka waliwo abalima era abalina ebintu kyekyo nagambye nti bannabandaffe aba opposition batulemesa okukulaakulanya eggwanga akadde nyina katono medi Museveni yagambye economy egenda kukulira ku 7 government president Museveni ekyo yawamba obwamba oba wawamba yawamba 7% yagambye egenda okubeera growth rate ekyo kukulimba ndi tugenda kubeera ku 7% ng'ebyobulimi the backbone ya economy yaffe tojitadde mu sente ezo kakati ku bya security njagala mwegendereze kino yakitaddeko nyesira nga tugenda mu kalulu era ye point yange esembayo kanve mulango katono omulodi w'ekibuga Kampala Medi mbadde maliriza ensonga eno nga ngamba nti Museveni yagikolanga strategy okukumira bannayuganda mu bwavu ne mu butamanya ze ndwadde ezo bote ze batandikirako okulwanisa mu byenjigiriza byokka fe Kampala wano tubadde ku sinjika enda mu 3 omwaka nga capitation grant buli mwana ziba muteekako sinjika enda mu 3 etamu esinje 13 mu 10 teziweza na $1 kati buyagambye nti batwongeddeko kati zigenda kuweranga emitwalo 2 ng'egiri mu ggwanga lyonna naye nga ebitundu nafulumiza state of the address nga performance yaffe overall twakoze 35.5% nga sente ze batuwadde mu myaka gino etaano ja strategic plan 2025 ziri 3 trillion okukola emirimu gyonna naye nga baali bapromisinze kutuwa 10 trillion meaning nti batuwaddeko 28%. Naye nga muze education sijja gendayo n'amalwaliro nnyo naye nga nkulaga nti bagambye nti bayongeddeko emitwalo 2 abaana abasobola okuva mu primary ne bagenda mu secondary bali ebitundu 43 ku buli 100 aba UPE abasobola okuyita 43%. Kakati yeno population gyoyogerako gyogenda okutwala mu politics of reason ekomye ku primary 7. Yes. Asikulivaako njagala okulaga nti tuyina okusoosowaza be tuyina okusookalako. Mwami Yoweri Kaguta Museveni tayagala nnyo tugende mu governance issues mu mbeera gye tuteekeddwa ozzanganga. Era bwe yabadde mu parliament nanotinze ebintu ebirala 2. Ekisooka ng'ojjeko kya security kyenyono okunzika nakyo naye kankoneko katono nnyo ku kya corruption. Ya confirming nti ddala parliament yasooka najja ng'endoze yagala muwaganyalako. State of the National Address ewedde yabagamba bulijjo mu bano Sente mu aba MP nembasa akasiiso nga sinanoonya bujulizi bumala naye ku bulono mbulina era ngenda kuluma najja nakwata basise namuju nakwata abo bagundi awo ewa gundi owe bunyoli Yusuf Mutembuli nakwatirako ono ani Mawanda wa PRU nagamba kati ntandise era ne baleetawo n'amaloboozi gawangadi asimanya yabateze nebirala kati yakomyewo omufo ky'okunnyonnyola wa watuuse yakomyewo kubebaza nti parliament mwebale nnyo mwakoze omulimu okumpisiriza etteeka lya UPDF okomyawo general court martial sinza kukkiriza buno magistrate obutalina kye butegeera kwandolinga nsonga nga bweziti awo kikulaga ekifaananyi wetuli nti si reasoning eyo gy'ogendamu nze mbadde mu general court martial tolizoningirayo ne koti zino eza bulijjo twatuuseyo nga tukyalizoninga njagala okutegeeza bwanika twalizoninze ku bail application eya Dr. Besigye ensonga zonna ez'amateeka ne tuzisunsula ne tuziteeka wali omulamuzi Justice Comfort Kanya n'agamba mu butuufu musensudde ensonga zonna muzimenya amateeka muli batuufu byonna era Dr. Besigye byonna obukwakulizo bonna butuukirizo bumwesa beeru naye ng'anye sijja gimuwa byonna nga tulizoninze kakati reason eyaffe eweddeyo awuliriza kyenkugezako okugamba
Ye point jenjagala okulaga nti politics of reason. Kati Dr. Bensije ali mu General Court Martial. No, ali mateeka nga amateeka gamutadda. Bwe njogera ku Dr. Bensije omulangira wawulidde jjo bwe yayogedde nti neba Eddie Mutwe. Mulangira yagambye sigamba nti Eddie Mutwe mujjeko ne mumulete nga mulamu. Nga mulamu. Omuteeka wali mukaguli mumuwa bujjanjabi. Yagadde ntuddawo nga mulaba. Nga alaba kya buntu. Omusajja bakugamba bamukuba emiggo ng'ali mu basement. Yenna n'awanika emikono n'akulaga nti nfa. Baloya ne beogera nti bayogera tebikwatagana bulungi. Kati yagenda kwewoza akatya nga tosobola mukkiriza kwekwegera. So Supreme Court esembayo n'eragira nti abantu abo mubate bave mu General Court Martial batwale mu court ezabulijjo. Jalo sembe katono nya akabiina ebingi ebizzi mu kiseera kino. We wanne wanti we kugambye. Sikaze na kubiri mwa. Abediwadeka yagenze n'ayogera wano point. Ngayogera ku DF. Bamugambye nti ovuddeyo eri nti namulabye wano singa twabadde ku TV. Kwetuli. Omanyi bayita okubiiminga. Nagira. Nga musanyufu. Ponye. Era akugamba musanyufu. Abinego. Abdunego. Abinego. Bwabanga tukyali ku lutalo lwe lumu Abedi Bwanika. Yavudde kitalya nadde ekigo. Nange byendimu tewali njawulo beka bwavuddewa sikugana muliriza njagala kinyonyola leka ati katonyo maliza Lodmeya njagala kusaba Abedi Bwanika nange kenyini wavudde kitalya ina PFF yatandise ndi sekatalewayo naffe kyekimu naye feche tugamba nti tubere mu convoy nayogera convoy Bwanika gundi ono natajitegeera sebunya mwedi woba osoma ku great trek yaba mu fekeni nga batambula okuva ku coast eri bayingira badye ne babbuwa ne bakibayingire mu afi bavuganga zikaravani tubere tukole convoy yadde tulina emotoka za njawulo nga zina ne number plate za njawulo tubere mu convoy tukole olujegere bashaka zulu bayina kawohoni method erwanyisa abakaburu eringe yamayembe bwete gwe tayizeno naffe tutayizeno na bado batayize wano sebunya kwanga balwanyi tebasula mu nju emu kakati nja kuleta amawulire ag'okwesiima agagamba nti nasanze omusajja mu kiro gabadde nga saa 6 bwe tutambula ova eno deri nga musajja wawano abera California n'agamba nti gwe Kasule Sebunya naye nti okweyanjula ekiro nini ngamba kale sebo yenze n'agamba nti mwebale naddala ku radio ya Ssaabasajja ya CBS so mwebale okuma omutindo gwa radio eno so omusajja abera California tyambulira n'amannya ge nena ngamba nti abe California tubawuliriza ekyokubiri jo nabadde idi nagiridde wa engineer Kayima yali Ssaabalangirawo Ssaabasajja yamuwa Ssaabalangira kati yawummula olunaku the whole half day twagimazeeko twogera bigambo bya agriculture yasoma agriculture engineering era ndoza babasomesa Makerere awo yasomesa ku university awo n'akolera enamalire eyo n'akolera mu bitongole bingi era yangamba nti FAO yamuwa scholarship n'asomera Israel yangambye jjo n'amala emyaka 5 kakati Uganda bwe tutategeere nti omulembe kati gufuuse gwa science we cannot live just by the sake of life nti lwakuba tulina obulamu tuli balamu no ebintu bigenze bwe tutayige kutambula ku speed ya science nga Abedi Bwanika jabada ayogerako politics of reasoning politics of sharing politics of engagement tetujja kuva we tuli President Museveni yatukubidde ekifaananyi kya Uganda era n'atulaga nti zine za PDM izi mass line twagala kujjayo abo abawejjere tubaweeyo ku 10 nabo batandika okukola benyanyamuli oli agamba sina kyenina buli lwagenda muzeeyi tuwe n'agamba katukole program neekwata ku bawejjere naye si ye program yokka eri mu Uganda
ennaku zino simanyi oba we shall live to see the fruits. Kuba government ennaku zino ina ne blown jerese ekwata ku certification nti bwoba olimye. In fact wali hogane kayima nti kakati essira kwe twalisinzo tuteeka ku mbozi yaffe ne engineer Kayima nti bwe tutaayige kumanya nti n'ebyobulimi birina time yabyo. Olina okumanya nti emwanyi eyengera mwezi bwe guti, kamulali bamunuga mu biseera bwe biti. Olina okuba ne volumes ezimala to exporting. Tulina okuba ne quantity ya volume ne quality. Tufuiza ki ettaka lirima mu lifaanana litya. Ebyo bye biyinza okutujja mu bwavu ne bitutwala okuva mu bwavu nene okugaggawala. Ekitegedde. So ebyo bye tulina okusaaka essira nga bannayuganda. Oba oleese Lukwago, oba oleese Abedi nga yafuga, ebyo biri constant. Tulina okumanya nti abantu baffe nabo balina okwekwatiramu. Government yeeteekawo miwaatwa. Katugambe bw'eteekawo Uganda Airlines nti etwala ebintu e London nga abayindi be bajja okusinga okutwala. Nabo batwale n'Abachina. Naye ne bannayuganda beetabemu nti ffe tuyinza obutafuna akatale eri bweru naye tuyinza okwaggregatinga. Kati Abedi Bwanika aggregata yagatta n'afuna omuwendo n'afuna quality tukiyita etya mu Luganda, n'afuna omutindo n'atwala ebweru. Kati bannayuganda awe tulina okulwanira. Tetulina kulowooza nti ffenna tujja kuba ba president, nti ffenna tujja kubeera ba minister, nti ffenna tujja kubeera ba MP tulyoke tukolere Uganda. Kati bwe batuwadde enkola tufube kolaawo. In fact nayagadde nnyo omulangira wabadde otudde yagambye twebaza Katonda nti tulidde Idi mu mirembe mu ddembe. Byabadde bigambo bye. Tusabire abalala abali mu nsi ezijjudde entalo. Omumulide bulungi. Bwe tutaakuume tukume emirembe egyo naye tubemu kyetugikoleramu. Uganda Eyenkya